eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsi avamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,40 oba kalitunsi omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewa Kiso kukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku ssimu zaffe nooti 782 89 16 7 oba nooti 787 47 15 46 oba nooti 756 64 74 42. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Eno bweno manga nywako kumiru time era nga nozako bwenva mutuliro mu mironga nywako hydration time yeye kagwe nywako the only water that can quench my thirst. Yeah, Aquafina we are good, good, good. Aquafina hydration that is good, good, good. With essential and good. 10 over 10 water bottle. Aquafina is my drinking water, my love. In the production process of Aquafina, we expertly filter every drop, providing clear and perfect tasting water to help you keep hydrated with the added benefit of minerals. Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and is available at only 1,000 shillings. Get the war and our club on mobile money for all networks with Wigo Paints. Buy 20 liters of Pomagard, Weather Shield, Silk Vinyl, Ultra Guard and Rough and Tough and get 13,000 shillings for every bucket on mobile money in a day. Buy 20 liters of Undercoat and Rainbow Emulsions and get 1,500 shillings on mobile money in a day. Follow the prompts on the card to redeem your reward. Wigo Paints, even the walls like it. Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumu ku ky'osobola okukola omukutu nnandameggwa ogwa MTN. Introducing Mirage Independence Style Bonanza 2023. While celebrating Uganda's independence, we've reduced prices of everything we sell, including all types of tiles and all construction accessories, starting fast to 31st October. Come and buy tiles and everything else at very low prices. Remember, for every 10 boxes you buy, you get a free packet of spacers. Don't miss out on this chance. Find us at GR Plaza, 6th Street, next to National Water, or at Bugolobi Hardware City Goodwill, opposite Uganda Bati, or call us for details. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa, ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga.
bakulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era naziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 0701 881 52 oba 0774 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Medicines are prescribed so that they help you get better, so that diseases are healed, and in fact medicines have benefited millions of people. One of the guys that we love so much is a guy called Alexander Fleming, who contributed a lot to the discovery of penicillins. And since his award-winning work, fewer people die from the need of antibiotics or from the lack of antibiotics. However, despite the benefits that can come from medicines, you must know that a lot of harm can come from medicines, which could come from using the right medicines wrongly, or from using medicines generally wrongly, or from taking medicines that are not supposed to be taken together. Because of all this harm that could come from medicines, and in fact many people get harmed every year, and sometimes they could even die. Because of this, it is important that there are things you know about your medicines, right from the point where you are getting this medicine prescribed by the doctor to the point where you are getting the prescription filled by a pharmacist or anyone working in the pharmacy. At the point of prescription, please always ensure that you can read what the doctor has written. There's no written rule that a patient should not be able to read what the prescriber has written down. In fact, if you, the patient or the caretaker, cannot read what has been written, then probably the pharmacist will also find it difficult to read what has been written. So this is the first step. Ensure you understand, or maybe at least you can read what has been written. Sometimes in some systems the prescription is sent from the doctor's computer to the pharmacy. In such circumstances, wherever possible, humbly request the doctor to write out a copy for you, because it's always important to have a record of what has been given to you. Similarly, it is vital that once you are getting instructions about how you are going to take the medicine, that the instructions are as clear as possible. We are not saying that you take once a day, but they should be able to say, let's say, take once a day for your high blood pressure. So the number of questions that a patient or caregiver must get answered about their medications. So it's vital that there is good communication between these patients, between the caregivers and the doctors and the pharmacists, and they should be able to ask very many questions. If you are the patient or the caregiver, ask questions now, because when you ask questions now, they could save you a lot of trouble in future. Umula ya Desemba buli omu ajesunga naye ne woyitira kikulu ye Tawakkal Travel. Malako omwaka ng'oli ku Kaaba era oyingira oguddako ng'otawakadde ku nnyumba entukuvu. Ebiganye biganye ne by'ofunye obifunye. Osaanye weebaze Allah era omusabe nnyo ebyesibye bisumulukuke. Abaana bammwe aba Tawakkal Travel bakuleetedde enteekateeka ennyuvu eya Umula ya Desemba. Balina enteekateeka y'abaana, abasomi, abakungu, abakadde n'abaliko obulemu bonna. Tawakkal Travel bategeera yokka. Bano bakukozesa emikolo nga nabbi bwe yagikola. Wulira ebinyuvu, okulya 5 star, okusula 5 star, ennyonyi 5 star. Olutrayini kaweweevu okuva e Madiina paka Makka. Tambula n'abategeera emikolo onnyikire mu ibaada ye Tawakkal Travel. Jangu mu bwangu akadinisa tekakusibirayo. Bali ku Magoba Arcade, awo maaso ga paaka enkadde. Omwaliro ogwokubiri okulinaana omuzikiti ng'awo otuuse. Essimu 075M 94 0 oba 0758 nkaaga mwemu 04 14 ne 0772 nkaaga 4 2
293 oba 0759583519. Mwalimu Mayambala, Dokita Uzaima, Sheikh Kambi ne Haji Nassa Sebaggala bakulinze n'essanyu ery'ensusso. Tawakal Travel, abo be baana bammwe. Eno ye Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi abagalo mwenna abatulaba abali ku lutimbe gagadde olwa Salam TV, marhaban bikum fi hadha al-liqa. yasuruna daiman abange kituwa essanyu daiman buli kaseera okubanga naltaqi maakum tusinkana wano daiman kulla sabahin buli kumacha netubanga nataallam wa natadhakar an ba'd al-umur, tujjukanya netweyigiriza netubanga twogera ku nsonga ezimu enkulu ku umma mashallahu taala. Tubanga tuzimba entindo ez'enjawulo okubanga tujjawo ebinnya, tujjawo ebiwongo, tujjawo ebiwonvu ebibadde bikuliyetingiddwawo ebiriwo, tujjawo obusungu, tujjawo okulwanagana, tujjawo okuyombagana, tujjawo distance ebaddewo, netubanga tuteekawo at least enkolagana ennungi bainana wa baina n'abantu baffe, bainana wa baina al-ikhwa n'emikwano gyaffe abooluganda, netubanga tufuna enkolagana ennungi kalmuslimin, kubanga almuslimuna kalbunyan, abakkiriza abakisiraamu, almu'minuna kalbunyan, abasiraamu abakkiriza bonna babanga muzimbo. Ensonda eri supportinga jinne waayo, nene supportinga jinne waayo, n'ensonda eno neri ensonda nnya, each support each other. Alright, zonna supportinga buli emu supportinga jinne waayo, buli emu tumwetaaga mu umma muno, buli omu tumwetaaga mu umma eno, twetaaga buli omu mu umma eno. Nze naawe buli omu yeetaaga munne mu umma yaffe eno y'obusiraamu. Nkakasa okimanyi weetaaga akiramu, okimanyi akiramu aneetaaga, okimanyi gwoneetaaga, nange nkimanyi nkwetaaga. Mwanyinaze muganda ngwe gonna mu mbeera yonna gy'olimu, tegete mama yakun al-amr, oba ni mu mbeera ki oba ni mu mbeera ki, naye nkimanyi I need you. Alright, at a time ti nja kubanga gwe kennyini gw'olina okubaako kyonkolera mashallahu taala. So okugjawo obuzibuzibu n'ebinene n'ebyo ebibeerawo, ennyombo n'ebisigadde byonna, tulina okubanga tuzimba olutindo. Olutindo wano wetuyita kubanga tubaako ensonga zetukkaanya inshallahu taala, zetutenkanya biidhnillahi taala, netubanga tusobola okwesinkana ntwewa salaamu, twesinkana ntwewa salaamu, twesinkana n'osabira muno, twesinkana n'omunohaaga inshallahu taala. Tuli mu lunaku olwakubiri nga bulijjo tubeera wano, naye mukkirize musooke mbajjukiza ensonga zino nti abaana ba senior 6 bali mu bibuuzo beetaaga edduwa. Alaikum biddu'a, abange mbasabire, alaikum bidda'awat, musabire abaana bammwe mashallahu taala. Nawo kimanyi n'oba tolina mwana atuula, ijlis wahdak, tuula ku bwomu, obeere nga obaako mulimu gw'okolanga gwa dduwa kusabira baana ba ggwanga, baana ba umma basobole okubanga tubeera mu umma al-marhuma, al-ummatu al-maymuna, umma nga yeeyo era Mungu gyawuteredde ebitaala. Baana babeere mu nsi muno nga balina omukisa, batambule mu nsi muno nga bali mu mbeera ennungi, batambule mu nsi muno nga balina results ennungi. Allah ayagala nnyo abantu abali successful, Allah ayagala nnyo abantu aba champions, abantu abamalayo, Allah ayagala nnyo abantu abalungi, Allah ayagala nnyo abantu abafaayo, Allah ayagala nnyo abantu nga nabo bennyini beekozemu omulimu. So n'olwekyo tugezeeko nnyo okusabira abaana baffe edduwa, Allah bayise ebibuuzo mashallahu taala. Ekyokubiri nga bakomyewo mu vacation, nga abasinga fe bakomyewo bonna baweddeyo ku ssomero,
as I speak to you now, senior force have started their vacation. All right, either it is a 2 months vacation or 3 months vacation or 4 months vacation, whatever. So but and say vacation yawe. So mubanga eri deni senior force senior 6P7 by now tulina okuba planningira what to do. Ekyaffe ngetubasaba nti abaana wano mbatwaleko tubasaba nti mbayigiriza emirimu babeere waka nga amanya emirimu teri kigaana kuteekawo okuba broke abaana bayigiriza okola papers okuba broke 99 zino ezaki ezirimu hall. Credit goes to Agilu Chams nti osiŋŋaana nti ebintu bye byonna ebikola ne bloke ezimbe wuwe tazigula zonna zizikubwa baana babe kino bino bikulu na reducing capital na baana balina okuba bloka ne bazikuba ne kati gwe ababo obayisanga bambejja balangira bali awo tebamanyina wadde omulimu gwasobola okukola. Everything is done by the nuns, everything is done by the shamba boys, by anybody at home apart from them. Bikolebwa bukolebwa just abantu abali waka abaana babeerawo nga bangala obunani. We are building a community, tuzimba community nenga eriawo for lazy and reckless people. Tuzimba community, and why should we build such a community? So bakadde baffe abantu bakadde bo kitaawo nani bonna gwe bakola ngoli strong wali okola emirimu ekimanga amazzi. Even though waliwo abantu abayambako ewaka, right? Trying to call n'abantu baana bakojja baana bagundi naye at least everyone was involved, all right, in the domestic work. Emirimu egyewaka nga buli omu agikola. Why don't you do so? So ekino kikulu nnyo twayigiriza emirimu egyenjawulo babeere nga bayiga. Okumuleeta omulesi ku dduuka tekimala, right? To physically beetaaga omubiri nga mugumu. So bakole ku mirimu egy'amaanyi kuleka nga oli mulwadde sikosel n'ebisigadde. Right, Nilula Nabascosel. I have my sister Bukirwa Sarafina Foundation. That is a sister of mine. Singana akola Gino. She is not seated there. She's fighting. All right, at least to have a living, to earn a living, to have something. Olabanga inacha yagala kola. She want to change something. All right, perception ekyuke knowledge ebintu bikulu ndokubanga bitegeera. Understanding that and such things is very important. So tuyigiza abaana baffe emirimu P7 n'abasigadde. Ekirala abaana bakomeewo ewaka babadde ku masomero nga boogera nzungu, and all of us need those people to speak English. Mwogere ku local tongues ewaka. Let us use the local tongues ewaka. Twogere ku nnimi ezaffe. Tulekera okwogera ennimi engwira, even though nti abantu bagala these imported languages, all right? Era twafuna national language. It's a national language yaffe wano gye tulina, naye we have our own languages, we have our own cultures. Tegede tetulina kuimportinga cultures enfu. Tetulina kuimportinga customs enfu. Nedda buli kyabazungu tuleeta bulesi wano nkunamyo bisiyaga bishi byonna butaba abantu biti otamanya bakadde amwana kutwala kitaawe wanyina mukomomochi mukoti wa mukomera. All right, bazungu babina ansama nafu nga tubireeta no. So abaana tubayigirize culture yaabwe waka. Let them know who are they, bamanyi bebani ebintu bikulu. We must teach our kids their culture. We must teach our kids their tongues. All right? Nga mwana ayogera ennimi nyo basingana nga bakuze nga tamanyina kwogera Luganda, tamanyina kwogera Lusoga, tamanyina kwogera nnimi za mweze waka. Yes, I always visit some homes. Nogenda mu Basumali, nogenda mu Bajapadola, nogenda mu Bachikeni ulengeranga ennimi zonna zaafa. They can't speak their language. They are only articulate in English. Somebody can speak English noga nti oba Mungereza.
si kibi okwogera oluzungu era okumanya ennimi z'abantu abalala tegedde otegeera enkwe zaabwe nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nowona obuzibu bwabwe. It's okay mashallah taala, naye let us be cultured, let us love our own culture, let us love our own customs and norms tegedde maadama nga la yukhalif ash-shari', tebikyusa sharia yaffe y'obusiraamu. Ebyo nno bikulu tegedde ebbanga likimala nga tekikyusa sharia yaffe ya busiraamu maadama nga la yukhalif ash-shari' tekikyusa sharia yaffe y'obusiraamu. Kikulu nnyo okubanga abantu tetukyusa busiraamu kwa code of conduct ina kubanga etambulira ku kimu kyokka la ilaha illa Allah. Ebisigadde bijenga bikolanga spices biidhnihi jalla wala. Otherwise contradicting ku la ilaha illa Allah, everyone must defy it. Bitegerekes gamba nti kugera ku the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Anyway, anyone who contradicts that code, the professional code, a Muslim code of conduct, right? That identity, la ilaha illa Allah, right? Okasoba ngoli akyawukanyeko manya ndio yasaanidde kubeerawa ekyo kiina kubeera defied, kiina kubanga tukikkiriza kusigala nga weekiri. Subiramu bitegedde bulungi abaana bakomye waka mbasomesa ennimi zaabwe, mbayigirize bategere be baani baavaawa baani ababazaala lineegi yaabwe bagitegeere. Ebyo bikulu nnyo. Bategere abantu abakulu, bategere abantu abayambyeko, ebikulu bajja kulanga baana bansa bakitiibwa bawa buli omu yenna ekitiibwa kuba amanyi maama yekka si yamukuzizza nga talina kuba maama yekka na kitaawe kitiibwa kyokka. Amanyi nti everyone has a hand in his or her life. If these kids have nurtured in that in that way or with that system or in that manner, tujja kuba ne community ennungi nga etya Katonda evaluinga buli omu, tebadispicing abalala, they value each and every person like us. Wetwakulira nga buli omu yenna ayambala essuuti, abayambala ekkanzu abeera taata, ayambala gomas abeera maama, everyone nga asobola okugamba ku kigambo. Ebyo bikulu nnyo. Abaana bakomyewo bagambe ensonga endala gye mbasaba as a tawakkal atwala abantu Makka ne Madina, please you need blessings. Twalaka abaana wano twatwaleke Makka ne Madina. Bera ne family day, no family days. Manyenti, this is my holiday. Bera ne family holiday, family vacation. Everyone is yearning to go to, is crying to go to Europe. Yes, si kibi omuntu ogenda mu Europe naye blessings zijuddeeyo. So there's also blessing emikisa giri luddawa giri wano ku Kaaba al-Haram al-Makki. Take your kids there, move as a family, take your wife there. Mwene ibadde basumbuwa, go there as a family and solve those issues inshallah ta'ala. Sit at the Kaaba, all right? Pray for one another, pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Please, mujja kuba ne community, mujja kuba ne amaka, mujja kuba na utebenkevu, mujja kuba ne family eyagaza. Ne mnabate mwina nnyo, mujja kuba nga amaka gammwe nga ne family yammwe n'abaana bo bali blessed. Bosingana nga baana ba munaku but they have completed. Bosingana nga baana kitaabwe yafa oba nnyabwe yafa but they have completed studies. Bosingana nga abaana abandi badde abakwatako tebaliiwo but everyone abakwatako obasingana anywhere n'obasingana everywhere. Ebyo nno bikulu nnyo omuntu ebitegeera. So ntwaleka abaana Makka ne Madina tubeere ne vacation eyo ennaku zaffe 10 nga tumalako omwaka nga tuli Kaaba, tutandika omwaka nga tuli Kaaba. Ebyo bikulu nnyo. Nsaba Allah bw'obitegeera. Utandika omalako omwaka ng'oli Kaaba, omale kutandika omwaka ng'oli Kaaba. Mufo ky'obba twala mu bino ebidongodongo wa fireworks temuli makulu. Tegedde biri awo trash temulina makulu, temuli makulu. Abaana kambavuge batwale ku Nankani, ku hoteli gundi, batwale mu kifo gundi, bagenda kufuna bizo byabwe erere.
lwaki otwala family yo mukuzikirira so tutwala baana bwetwaleka Makka ne Madina inshallah taala saba Allah tuwe bulungi era kusobozese tugende Makka ne Madina so obanga otwese fa Tawakkal Travels ojja kubanga okoze kyebbeyi era ojja kubanga ofunya kyebbeyi Tawakkal Travels yeyokka mu nsonga ezo nga mwana family si masali busali nedda nga family esobola okuvaayo ng'efunye ekyenjawulo. It is a journey that adds quality to life. That's our motto. A journey that adds quality to life. So mu lugendo genda vaayo nga family evuddeyo ngeri qualitative. Alright? Nga omwana bulamu bwayitamu, yes, abadde akuddamu obubi, abadde akola ki, abadde akulabawo, abadde akufukamiza, kale mwana wange ajja kuvaayo nga mutuufu akyuseemu. It is tawakkal that makes a difference. Biidhnihi jalla waala. Utamuyisa mu tawakkal ogenda muyisaawa. Ekyo kibuuza nnyo abantu. Utamuyisa mu tawakkal ogenda muyisaawa. Alright? Ajja kuba genzi neetoola Kaaba, yes, but do they go an extra mile the way tawakkal does? Ebyo nno bikulu. Do they go an extra mile the way tawakkal does? So tawakkal eteekamu ekirungo kyayo, eteekamu ekyenjawulo, making this journey an important one. It is considered a study tour. It is considered a life, whatever, right? A life change. It is considered something that adds value and quality to your kid. Omwana wo myaka jalimu muba everything chabalina socially, morally, economically, spiritually, he will be a changed person. Ajja kubaka a change and indeed ajja funa quality etagisa inshallah. Tasobira embeera eyo mukitegedde bulungi mukola jaffe abalungi nsaba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasiime era abawe obulungi mashallah ta'ala. Mbalinze mu office affe ziri ku Magoba Arcade level 2 shop level 2 awe tuli Tawakkal jola office yaffe nga weri Tawakkal Travels Magoba Arcade. Nesimu zaffe osobola kubako 0701 941001 oba 0758610414 ngawo oziraba jazira kalango inshallah taala oba 0772642093 simu zaffe nga weziri mukalanga ako inshallah taala. Mukirize nga tugenda maaso ne mwalimu waffe mukirize tukuleseyo mukadde waffe jjajjaffe. So before nga sinamukulisaayo ensonga eyo bamukitegedde family zaffe zeetaaga okuba nga tuziteekerateeka. Obuzibu tulina olwaleero nti abantu bategekera nnyo families ne balema oziteekateeka, bategekera nnyo families ne balema okuziteekateeka. Kati tuending up nga tutegekedde nnyo, tutegekedde butegekezi amaanyi ge tumala n'ozimba arcade tegedde n'ogimala n'ozimba estate n'ogimala n'ozimba kino n'okimala ne ebyo tubikola mashallah taala. Jazakumullahu khair. Saba Allah abawo bulungi. Mwebali eddala Mungu abasiime ya Rabbi. Mwebali kwagala baana bano, mwebali bategekera, mwebali kubafaako, mwebali mashallah taala. Naye okutegekera abaana bano n'otegeka butegesi, n'ogula nti nguze trailer zizaawo, tegedde n'ogula nti nguze amayumba, nguze ettaka liryawo, n'oteeka buteesaawo. Oteka buteesaawo nga abaana bano bootegekedde si bateeketeeke. Abaana bano bootegekedde nga si bateeketeeke. Ninakuwaza kubanga ebiseera ebisinga obungi tumaliriza weetuti nga twakakuziika oba tonnaana kutandika kukyuka mubiri ng'ebintu byalamisedde okutundibwa. Tonnaakuweza mu nnaku 40 agasooka ng'oli mu ttaka ng'ebintu byalamisedde okutundibwa. Tonnaakuweza 42 ng'ebintu byalamisedde okutundibwa. Tonnaakuweza 43 ng'ebintu bitundibwa. That one happens always in our families. Bibaawo enkya n'eggulo mu maka gaffe. So tusaba Allah tusaasire. Jazakumullahu khaira. Ekisembayo
nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam omumanyi oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam omumanyi programu muno mwetuyita okutegeera ebyenjawulo n'ebyenkizo ku ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Madha ta'rif ani ar-rasul al-mustafa sallallahu alaihi wasallam? Chicho omanyi ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala tegedde ate bashar naye tugamba bulijjo la kal bashar tafaanaganako nga abantu bali nedda fena tuli bantu masha Allah ta'ala naye nga wotulaba nti buli omu alinamu enkizo yiye era fena tuli bantu naye ate mufe mubeeramu abakulembeze fena tuba bantu tuli bantu naye buli omu alinamu ekyaki ekyenkizo masha Allah ta'ala. So omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulaba omutegeera yani ganda wamwe omulimu wamwe w'ekitambala atuuse alhamdulillah ejamu mulaba kati era ina musaba nduzo olunaku olwokubiri ajja kusulanga wano nina manifa abekololo inshallah lunalumu yange wetulina okusula wano mukololo era muwala wange Madina okitegedde ekyo nti olwokubiri ujja tutuuka kumakya ng'omuwalimu muteekaano kubanga tuli musenene enkuba etonnya jamu akola ki akati mbadde ntandise nga nyingidde mu musomo kuba biri mazo bateekateeka kati mbadde ntandise okusomesa biidhinillahi taala kubanga naffe kisibo ajita tajiwoomya naffe tumanyi naffe tusobola okusuuta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namusuuta nga Allah yamusuuta masha Allah taala. Seka Ashraf abantu bakulinze dda nibagamba sibadde banatya kunkolimira naye kasanda binga bantu okukolima nange nentandika ebyenjawulo ebiri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badde sitese nembayingiza wano nemala nembajjayo nembateeka mu baana nemala ningeza okulaba nga Seeka alhamdulillah naye nja kutuuzaako wansi guli wa kalaadi kanaye nja kutuuzaako wansi nsome ku dduwa zaffe ezekiwalimu guli wa kalaadi naye nze nja kusoma edduwa zaffe ezaki ezekiwalimu ddala jamu ya jeno kagenda kunamukwata inshallah taala duwa zaffe ezekiwalimu alhamdulillah Allah atekemu omukisa. Seka Ashraf ebyo natugenda biddamu baada tahmid wa salatu ala nabi ebyenjawulo ebiri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwoyisiza omusalira awo otuwa ebyenjawulo abaatukulembera bebamwogerako ne bamusuuta ne bamuteeka mu abuyaati ez'enjawulo abamukitegeera mu mbeera entali nnungi. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنقذنا به من ظلمات ودياج. الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد omulungi gwe tuli naawe ku lutimbe lwaffe olw'emirembe olwa Salam TV yonna gy'osinzidde okubanga otulaba enkya olwaleero nzikiriza nkulamuseeko n'ekiramuso ekirungi okuva eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mayambala ono tujja kumwegayirira inshallah atuwe ku dduwa gy'akozesa kuba ebiseera ebisinga njogera naye ng'akyali wuwe nga nze ntandise okutambula ate nansooka okutuuka wano naye nja kwogera naye inshallah mpe ku dduwa eyo nakunkwata bulungi nange okutuuka ng'obudde talina kagombe naye ndoza lwajja babawulira akagombe baviira buviiri badde manyi kamanga aji Ismail alina akagombe naye ndoza naawe olina akagombe ruhaniya alhamdulillah ensi kutambulira abantu bangi tebategeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuzannyo Seeka oli alowooza nti just okugamba nti ni musiraamu n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah hasb ekyo al iman bihi kimala bumazi wiiki eyo naam
nina Osilamu mikwano gyange bawangalira nakaseera si ku muzikiti waggulu wano Mutairozi bansaba ne ngenda ne mbasinkagana nga bagala tunyumyemu ku nabbi kabanga basiime nakasiro Mutairozi aji waswa olwo Allahumma salli ala sayyidina rasulillah muto wange Juma waliwo n'abavubuka abalala bangi manya ku matwale gange era woyita wokulaba nga tawakkalu inawo ensonga zekoze mashallah yawo matwale gange ako naye taibu natuukawo ne tunyumya nabo ebigambo bingi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinkoze bulungi nti ate wano gwe mulamu ali otegese naye katubongereko inshallah omukuba ayogera ekigambo nenkakasa nti tetumanyi nabbi wa Allah wayangamba ekigaana nti sheikh yagala kutugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wankizo nnyo okusinga nabbi Adamu atayina taata ne maama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ile ekigambo kye namugamba ti wallahi tetumanyi nabbi waffe. Yanga nti nabbi Adamu alayhi salatu wassalam atayina taata ne maama nga nabbi yayina taata we ne maama we. Ntegereza kuba kituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yayina taata ne maama taata Abdallah maama Amina binti Wahbi naye Adamu alayhi salatu wassalam tolisanga nti wano yayina taata wano yayina maama. Ntegereza kati ye bambinga obwongo bwe mulaga nti Adamu wankizo nnyo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye abalungi abatulaba kamogo kanene ku musiraamu yenna okubaawo nga tamanyi nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakika tulina dakika 15 tonnaba kubaako nakyo wakoze kyonna sooka osome ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yaani ayina nkizo ki ku bitonde ebisigadde kubanga tusiba tukyogera nti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar lahu mumayazatuhu huwa. Nabbi muntu singa omuntu wa bulijjo ayina ebyenkizo ku ye. Kale ne wogatta bannabbi bonna ba Allah tabaraka wa taala n'obateeka fi kifa ne nabbi n'omuteeka fi kifa sallallahu alaihi wasallam mutume abawazana ebakyogera atya mu Luganda bonna abasinga sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda nga khairur rusuli jamaa ye mulungi asinga ababaka bonna ne bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam. Ntegereza kyolanga abasajja abamutegeera nga Sayyidina al-Imam al-Busayri alayhi rahmatullah yewe yajjana dhama qasaidu ze bwe yatuka ku topic eyo yennyini yagamba fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayurib anhu natiqun bifami. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayurib anhu natiqun bifami. اللهم صل وسلم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام لم يمتحنا بما تعيا الأقول به حرصا علينا فلم نرتاب ولم نهم. الحمد لله. أنا تسالي للنبي. اللهم صل صلى الله عليه. فإن فضل رسول الله ليس له. إمام محمد بن سعيد البصيري يقول مزيم الدلا وبرونج والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس له حد تري يوم توينا يعرب عنه ناطق بفمي أسولك بوغلا نموابنا ومالا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم هم يلي وانكزو يلي وبي toyinza kumutulako omwogero omumaleyo sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Buli omu ayogerako kyasobodde n'alekaawo. Abaatukulembera abawandiika min kutubu shamail okutubu dalail okutubu siyar bawandiika buli omu kyeyakola ki buli omu kyeyawandiika n'akoma. Teri yawandiika nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amumalayo. Osingana oli n'awandiika n'oga naye ddala bino bituufu ku nabbi tasussizaawo. Nani ngani teri ayinza kusussa ku nabbi. Fwetukoma ku nabbi tumanyiwa sallallahu alaihi wasallam. Waliwo wana nasussaawo ate wasussaawo ina min judika dunya yasussaawo n'agamba fa inna min judika dunya wa dharrataha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah be yakuwa okugaba ku dunia kuno ne ku akhira ogaba
kwa akhira nabbi agaba sallallahu alaihi ana agaba janga inensi ngatenga ya fadda nensi nibyali yani badagaba yabiri wala ku dunia ko yagaba tukanya sah yakabanga ku dunia yagaba jubbaze ajwadu ma kana fi ramadan sallallahu alaihi wasallam ramadan tiyagaba nyo kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawadan karima yali mugabe jawad kitegeza kugaba ne karim kitegeza kugaba wa amma al jawad ye muntu agaba ngate bamusabye omuntu agaba atamkoze iki ni karim tebamusabye wa amma al karim ye muntu alina obwetaavu namutuukirira namuwa ntegerekese wa amma al jud kwe kubanga omuntu agaba takoze iki tasabiddwa kati rasulu sallallahu alaihi wasallam okugaba kombirire kw'emiteeko gyombirire yagirina ntegerekese ku dunia ekyo tukkanya tekiri mu kigambo kyonna yagaba nnyo wa dharrataha ne yawm al qiyama agenda kugaba sallallahu alaihi wasallam agaba atyange byana yani baddaga yabireka kunsi inna a'tainaka al kawthara fasalli li rabbika wanhar inna a'tainaka al kawthar ibamu akawthara hakati ati mne tagenda kubana na mugga sallallahu alaihi wasallam mugga tagenda kubanywe sako yenyini yanase nanga atunywesa sallallahu alaihi wasallam hadithi wazigama nabi sallallahu alaihi wasallam kubaza nja kusena mbanywe seko sallallahu alaihi wasallam seka byose anabata kuwadde byose mesa bitufu banedda subhanallah ay chubigiri ko kubuza fa inna yusaba allah allahumma asqina allah fumrunji tuwe tunyweko ku hawdhi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama olunywa ngale rugenda kubera mu nyonto oluvanyuma shurba olunywa nga nabi sallallahu alaihi wasallama tunywezezza bi yadihi sharifa nabbi agenda tunywesa sallallahu alaihi wasallam seka ebyo roza babitu tuyagala kunywese nkisaba bulijjo era nakati nkisaba bulijjo kisaba nakati kisaba nakati nkisaba amina ya rabbi fenna allah chituwe nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kuba n'obuyinza obugabutu agenda kuba abantu abamu ku mugga gwe sallallahu alaihi wasallam ku hawdhi ennungi agaye mwete musemberawo kawthara nga agobaka abantu sallallahu alaihi wasallam alimteka mawo banagoba allahumma amin ya rabbi nabi sallallahu alaihi wasallam okumanya agenda kugaba kangu ekyo tagenda kubuusabuusa wadde ani atagenda kubuusabuusa sebo biri mu kusomesa bali nabi sallallahu alaihi wasallam byagenda kugaba yawm alqiyama agenda kugaba shafaa iri mikono je agenda kugaba okuwolereza agenda kuwolereza sallallahu alaihi wasallam gutuyagala kuwolereza gamba agenda kuwolereza niye agenda kugaba atagaba iri mikono je agenda kugaba okuwolereza sallallahu alaihi wasallam atina kagaba bugabi warzuqna shafa'atahu yawm al-qiyam tusabani Allah tabaraka wa ta'ala atuwechi okuwolezebwakwe okwani okwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tukisabye Allah yagenda okituwecho yes abawechi okuwolezwa kwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ite yakiganye era hadisi weri Allah zallala kati yagenda okugaba okuwoleza nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kuwoleza ntegeregese okuwolereza okwagenda kuwa sallallahu alaihi wasallam abantu ba ummayi naddala ahlul kaba'ir gamba nti agenda kuwolereza abantu ba ummayi shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati ate nababa wadde bo tusaba allahumma arzuqna shafaata yawm al-qiyamah Allah atuwe okuwolezebwa kwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mungu yakituwadde ekyo ngena wamuvudde wani wa adam alayhi salatu wassalam tuwolerezeke wa Allah nabawolereza adam ajja tugambye si byange anababa wadde si byakuwa agana ganzi si byange sinze nina okuwolereza anababa wadde adam shafaa'i tagenda bawolereza sibo giri mugende wanuhu abagambe gye naye mundeke mugende wa Ibrahim banaye mundeke idhabu ila ghairi nakuliko nyiniru muduke ewanna nyiniru naku sallallahu alaihi wasallam ndageregese ya rasulullah tuzze embere ganye agenda gamba ati tusabire ko agenda ana laha obugwange nze nnugukola yange nze ngendo kibakolera kati mujje tugende sallallahu alaihi wasallam ekyo sina omutawana awo iya hadisi weti hadisi shafa fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi ilma al-lawhi
ومنه فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Katonda bakuwa tutegedde nti nannyini shafaa shafaatul uzma hadisi ntuufu enkizo ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekikulaga nti ye sayyid al-bashari ye munene bonna tegedde ne Adamu nga mwali mu kaseera ako ye munene ensonga ennene n'abeeremye na buli omu yenna akola ki ejasigala mu mikono gye nga wotugambye nabbi yagamba sallallahu ana alaha hadisi eriko kibuuzo eya shafaa kati obuzibu bujjira luddawa somya hadisi ogambe nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda tuwolereza ekyokubiri nabbi agenda tuwa ku mazzi ge agakawuthara sallallahu alaihi wasallam mu byenkizo ebyo byalina ebyenjawulo ku nabbi Muhammad ebyenjawulo agenda tunywesa ku hawdhi ye sallallahu alaihi wasallam agenda tuwolereza ebyo kyesigalidde eri nabbi Muhammad tekiriko nabbi mulala ebyo nabikulu kati za hadisi nazo nantuufu katibadde oleeta ekirala wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami baiti imam Busayri alayhi rahmatullah je ngabo yagamba awaliwo obuzibu nawulira omu ku basheekhe ngagamba idhan madha baqiya lillah bwemugamba nti wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami nabbi omanye ebiri ku lubaawo n'ebyawandikwa ekkalamu olwo Allah asigazzaawo ki seka ndi tujja kusomesa amaseeka ate dda njagala ajasiku kukijjayo okulaga nti ensobi omuntu kyaba ayogedde bansobi kubanga buli wogamba nti ilmu llawhi walqalami ya ilmu Allah gyamanyi yokka idhan sahiha aqidatak aqida gitereeza omaze okuteeka ilmu ya Allah mukabokisi nti ekomaawo kitegereka mungu abamufunzizza kubanga ate lawhu kyekinene nnyo byamanyi byaleka byatassa ku lawhu bingi nebugamba nti Allah amanyi biri ku lawhu al-mahfuz nebyaduka kalamu byokka idhan aqida ebakyali muzi ate geza ku muntu aba ne data gwawandiise namusa ku kompyuta aiwa nekyo bakitegeeza si buli kimu kyonna gyaba kitadde ku kompyuta ekyo kiveewo abantu bawandiika ebitabo nti eri mu si buli muntu yawandiika ki ebitabo manya abantu bawandiika ebitabo si buli kimu nkyakiwandiika ajja kuwandiika ku topic olutindo tagenda mbalayo buli kimu agenda kuwandiika ku topic ebyenjawulo ebiri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagenda mbalayo buli kimu kyonna kati n'abawandiika ebitabo bonna bawandiika ebyenjawulo kati nolekyo osiŋŋaana ekiri mu kitabo kino nga kyakati oli bwagamba nti ya ilmu llahi mahsur yena eri ku lawhu kwokka Allah eri ku lawhu kwokka omuntu yeetaaga kutereeza aqida ye yeetaaga kutereeza aqida aba ekimwogeza ekyo aba aprotectinga kitiibwa kya yes omuntu abantu baleme kugira kati gwe atuprotectinga nga atoyonoona mwagala kutaasa nga atoyonoona انتقلك اذا علم يا الله تبارك وتعالى تلك الله المحفوظ فحسب نبدا كدم ولا يحيطون به علما الله توينزكم ممanya no mutegeera no mumalayo انتقلك buli wogamba nti ilmu ya Allah yukulahu al-mahfuz bashitegezo mazo kutegeera Allah ilmu yewe koma mungu agwayo owo mu mazeyo انتقلك ولا يحيطون به علما atenga ilmu emanyikidde ya miteke ebiri wachi baita al-ilmu al-kashfi wal-ilmu al-kasbi bitegeeza ki al-ilmu al-kashfi ye ilimu nga terina ntandikwa terina nkomerero eyo Allah tabaraka wa taala yekka yagirina ana abantu baina ilmu laduni ngati yagisoma ku lubaawo naye kasbi sigari dam kasbi si kashfi eri ya Mungu yekka لا غيره تريم ولا واما العلم الكسبي يريم له مبدئيه اينا ويتاندكira اينا ne wekola shi muntaha ne we aina ne we koma ntegeregese
abo bitonde byonna bwe namukama fe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bitonde byonna fe na ilmu je tuyina egwa mu ilmu al-kasbi ntegerekse ngera bwe kimanyikiddwa nti mu ilmu ewachi baita al-ilmu al-ghaibi ilmu yebyekozechi ebyekwese titiri abimanyi tosobola bitegeera aywa irawe wasingoleta obuzibu kwa tavunla baiti yabagamba nti la allahu wal qalamu min al-ghaibiyat biri mbyekwese sahih biri mbyekwese naye nabi sallallahu alaihi wasallam imam bwagamba nti wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami obumazo kulan nabi amanye byekwese ngatubaga nti la tugende mpola fal ghaibu indana ala naw'ani ebyekwese birimu ebitekemeka ebiri wache baita al-ghaibu al-mutlaq wal-ghaibu al-muqayyad al-ghaibu al-mutlaq iyo ya Allah tabaraka wa ta'ala yakayajimanyi ntegerezo tasobola gisibeti aywa ntegerezo wa indahu ilmu as-sa'a Allah yamanyiru n'abawoddi Jibril yabuza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah katimata saa akhbirni ani saa mbuli yako nakulwa enkomero luli woddi teyamuga ati akhbirni an alamatiha kubanga irezo yazema wolira ezo azimanyi ziri mbyekwese wa amma mata wuqu'i saa mata wuqu'iha ilmuha inda rabbi ngenda kubera woddi fi kitab yamuga ati ilmuha inda rabbi ibyo Allah yabikolaje ibi bisigalidde eri Allah ibyo Allah yabimanyi ntegeregese ilmu emiteke etano eyo Allah yajimanyi ntegeregese nuzulul ghaith inkube egenda kutonya ddi ebyo Allah yakolaje echa ne maana eddamu echa ne eddamu Allah yamanyi ntegeregese Allah ya'lamu Allah yamanyi ebiri ma fil arham ebiri mbuto za bamama ntegeregese ekyo tekitegeeza nti ebiri mbuto za bamama abasawo batugamba bifu nedda omusawo asobola okumanya ebirabika ku mwana nga sexy nti ono mulenzi ono muki muwala amanyi n'okugamba nti mulenzi omuwala naye nga kifu ekyo sikaani esobola okwogera ebesobeza busobere naye ebiseera ebisinga yogera ekituufu simagaana naye nze nabina be bagamba nti mwalina kutereeza sikaani yammwe naye sikaani entuufu zikubuulira ebituufu kyenjagala okutereeza Sheikh Mayambala kyekino oba obudde ogenda kunsazaamu obuddeyo kampisewo kana ebya sikaani bisobola okujja nga bituufu era bisobola okujja nga si bituufu sinawakana naye okugamba nti Allah yamanyi ma fil arham ekyali kigendereddwa mu hadithi endala ekinyonnyola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ey'omwanadamu atondwa atya naku 40 nga nutfa naku 40 olugira Allah yamanyi kyekiri mu lubuto lwa maama asaidun am shaqiyun hadithi kyali tegeeza ntegeregese Allah yamanyi ekiri munda muno maama wo kyalina ono anaabeera mulongoofu oba taabeere ekyo abasawo naye bakola sikaani zonna tebayinza kugamba nti ogenda zaala omubbi mulalu ogenda zaala omulalu wansimbu ogenda zaala ekyo teri musawo ayinza kikola agenda kutta teri musawo ayinza kimanya ntegeregeze idhan falghaibu almutlaq lillahi taala wa amma alghaibu almuqayyad ghaibu eya muqayyad Allah tabaraka wa taala yajuwa babakabe n'abalongoofu abatukulembera binasul qur'ani Allah قام قرآني وعنده علم الغيب أي قامت عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله الله نقول استثناء نقول الله يمني بيكويس نبي يورسي نتكلم تجاوب كعلمي يكويس وكجا كوي قابل رسمي مباركة ntegereza asimani alike nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ainako eyo Mungu jiamua kwa ilmu al-lawh aina byamanyi sallallahu alaihi wasallam bitamanya ani yatubuliranga alamati saa obonero wa yawm al-qiyamah sallallahu alaihi wasallam bali badeo teyabo rumte kati wimtambira wakati yayogeranga sallallahu alaihi wasallam ninga yabyogera natubulya sallallahu alaihi wasallam ebintu bingi olwaleero bebazze bazuula abamanyi ba scientists n'abalala nga babirabye leero naye ngombaka yabyogera emyaka 14 emabega obudde nga mmaliriza njagala Sheikh Mayambala omuntu asumbuyizibwa baiti eyo wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami omanye ebiri ku lawhi al-mahfuz nsebyoni aya muyokka mfundikire Allah yagamba nti bal huwa qur'anun majidun في لوح محفوظ في لوح محفوظ صحيح قرآن يقول له شيء محفوظ وكما ناوي سيكما ينبغي سوى كما يقول له المحفوظ
oba omuntu omulala yenna ebbanga lyomala ng'olina Qur'ani mu kifuba. Allah yagamba Qur'ani ku lawhu al-mahfuz. Sibo kiri nabbi yali agimanyi yakanga kuye sallallahu alaihi wasallam. Kiza Qur'ani yajirina sibo kiri wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami, nembyo manyi mulimu ebiri ku lawhu al-mahfuz. Kiba kitegeeza ati kituufu kubanga ar-rasulu ya'lamu al-Qur'an wal Qur'ani. So se bayitegamba nti omanyi byonna. Wa min kadde mwako wa min ulumika, nembyo manyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omanyi ebimu ebiri ku lawhu al-mahfuz. Nibo tugamba nti byonna bimanyi nikisobola okujjanga kituufu. tunatandikirawo mulundi ogujja inshallah taala. Sibula Allah kunjagalire. Amina. Abalungi abatugoberera abatulaba nsaba mbetondere olukerewa kwange olwaleero. Ekituufu nakedde okuva ewange waka nga manyi natuuka mu budde naye manyi mwenna abayiseeko ku Jinja Road awo ebitaala ebyo biva mu rawundi eri ya Mukwano okujja manyi ekibadde awo mwenna mukirabye kwekerewa akafuoko. Saba Allah tabaraka wa taala nsonyiwe ate nsaba nammwe munsonyiwe. Saba Allah kirize tusinkagana olwokubiri olujja nga tuli balamu. Ntumira nnyo bakadde baffe abatuzaala nze ne Sheikh Mayambala ono tulina abakadde be bamu abatuzaala. Alhamdulillah ate ekirungi bonna bange alhamdulillah babeeyi ne bakojja baffe buli wange ejali atuyonsa. Saba Allah tabaraka wa taala batukuumire tusinkagane wiiki ejja. Matova Ashirafu bazanya nengo kitambala kirungi kitambala olajja ne tukusibamu naawe inshallah kitambala nakembuzi ojja tukusomesesha roho ya Baruzanyi inshallah tukusiba ekitambala. Sharf muganda wange Ismaila ebitabo wali mugamba Sheikh Ismaila namugamba ebitabo ekirungi wali ne program eno kwali Haji Ismaila Bumba ebitabo byange sebo mukama wange nze alhamdulillah gule ebitabo gona gukwasa Mungu yagukwasa sinzi alhamdulillah nase butusima ebintu ebikola ne iri mu Sheikh Mayambala ngaji Isma wali niwe mbanje sikalobiriziwa muhira simusaba salamu alaykum nekitabo ekipe kyafulumi nanga kya sente mmeka bakikuleetere shi. Saa Mungu akongere era akusiime. Kati kitaawa muzaala yalina enkizo. Allah musiime ya Rabbi. Ayina enkizo wakati wange naye twalina ebyaffe. Twalina ebyaffe era tukyalina ebyaffe. Wadde yagenda naye Mungu yatuwa. Al-Fatiha kyajiweereza. Ekyo sikyokukana ebirala bingi bikyatambula. Al-Fatiha yojiweereza. Alhamdulillah nakati wondabira wano kati wano. Sebone kanye lwakuba nti mpiseeko wajibumba amanyi nankani esooka mu Uganda wano laundry esooka wano Apex awo kati kikulu nnyo oyita muko n'ogenda olanga nakani bulungi tukyatambuza ensonga eyo. Mungu ateke mbaraka era amusiime byonna akuwe mu bulungi ne kabuli agisemu kitangala. Tuweza olwairo tusambudde wetyo tumaliza wetyo seka kitafula ajja kukeera oba ajja kusula no kumpimpi inshallah taala tuna bitwayogera wabata sobodde kunywa kuva ku subuhi na asimbula then ebisigadde nja muwamba Madina ajja kunzikiriza inshallah taala so kamwambe muko asobola okusomesa eggwanga sabo kitiyo Allah batusasira abantu bagalire Allah bobulungi mwe bali kuagala program eno nakugiraba wonna aina kugisasanya binabe mukola sabo kitiyo Allah basime era buli muntu ali Makka ne Madina. Tawakkal Travels wetuli tukulinzo kutwala Makka ne Madina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. This holiday season, we wish you the freedom to enjoy all your football. We wish you fun and lots of Ugandan entertainment. We wish you a good time together, so turn up the volume on your favorite show and be merry all day long. We wish you laughter everywhere in the home. We wish you and your loved ones a
very DSTV holiday. Stay connected to DSTV family at only 64,000 shillings and light up your festive season. DSTV Uganda. It's your moment. Wange Shadia. Onkubira akasimu nensiya nga papa omutawana ki ng'olabika weeraliikiridde. URA manja kankubuli basooka ne bampeereza ekipapula kya miliyoni 2 omwaka guli nempalapalanya ne sibasasula nengira ki mbandi wano nga bandeetedde ekipapula kya miliyoni 6 mbasimanyi mulimu penalite simanyi mulimu biki ng'omusolo gwazaala abaana n'abazzukulu sikulimba gwokola otya. Vaawo naawe Shadia. Omusolo tegukulemesa site naawe ng'ate gavumenti yabigonza. Kati nkole ntya? Okimanyi nti bw'osasula kati omusolo gwo gwonna ogukubanjibwa okuva emabega okutuuka nga 3 June 2023 tojja kusasula magoba na ngasi oba ziyite penalties. Kisoboka kiti ekyo? Fe abasuubuzi ababadde babanjibwa emisolo emikadde gavumenti yatuteerawo waiver. Waiver? Byebiki ebyo? Okay, kati kiriwo ekiti omwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandika nga 1 July 2023 gavumenti yagamba nti buli muntu asasula omusolo gwe mu bujjuvu nga 31 December terunatuuka ajja kusonyiyibwa amagoba n'engassi oba ziyite penalties. Yes, kyekyo bwe kiti bwe kitambula akazanyo leka naawe nga URA ekusonyiwa omusolo yeekuddako tebasobola. Kitunulire bwoti baali bakubanja miliyoni 2 kati ne bakola bakuleeta ekipapula kya miliyoni 6 nga bataddeko engassi n'amagoba. Okitegeera kaakati bw'osasula kati ojja kusasula miliyoni 2 zokka. Kati gana amagoba n'engassi agaweze miliyoni 4 tojja gasasula bagakusonyiwa. Bagansonyiwa? Bane biweva mbisangewo okusasula. Sasula mu bujjuvu omusolo gwo gwokka ogukubanjibwa ng'okozesa emikutu egy'enjawulo ekisasulwako omusolo oba nyiga kamunyenye 285 kadaala oba genda ku ofiisi ya URA yonna ekuli okumpi oluŋŋamizibwe ng'omukisa guno tegunnaggwako. Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda. Introducing Mirage Independence Style Bonanza 2023. While celebrating Uganda's independence, we've reduced prices of everything we sell, including all types of tiles and all construction accessories, starting fast to 31st October. Come and buy tiles and everything else at very low prices. Remember, for every 10 boxes you buy, you get a free packet of spacers. Don't miss out on this chance. Find us at GR Plaza, 6th Street, next to National Water, or at Bugolobi Hardware City Goodwill, opposite Uganda Bati, or call us for details. Byolina okukola obeere steady. Kyusa pini yo oluvannyuma lw'ekiseera. Abavunaanyizibwa okukyusa pini yo oluvannyuma lw'emyezi emitonotono. Okendeeza akatyabaga k'abafere okugigwamu ne bakubba. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Come and shine in Blascon Paint and win the Twake edition. Buy Blascon Paint worth 100,000 shillings. Get a scratch card and SMS the code to 7197. Not only will you win instant airtime, but you could take home 1 million shillings daily, a share of 4 million shillings each week, or a brand new motorbike with fuel worth 100,000 shillings. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Sanyuka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Blascon, color your world. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile
with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Banaffe abagobera programs za Beaver Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe, mwebale kwagala Beaver Organic. Tuli wano Mengo opposite Masengere. Bwoba oyagala okujja ku Beaver Organic okufuna obujjanjabi, okufuna products zaffe, okutwebuuzaako, okumanya obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde. Beaver Organic and Natural Products era tukola ne products nyingi okuva mu bimera, mu middo ne mu bibala eso okuyamba okujjanjaba wamu n'okubudaabuda omubiri gwo. Ffe tukola ekizigo ekiyitibwa Gift Organic Cream. Ekizigo kiyamba kuzigula lususu eri abantu abalina ekizibu kya ringworm oluumu. Waliwo omwami akiwaako obujulizi yalina abatabani be basatu ng'oluumu kyekizibu, abaana nga oluumu lubafukidde. Omanyi bw'okwatibwa oluumu bw'otuuyana waliwo akaswaka kuvaamu akatanyumira oba akatawunyira bulungi bakuliraanye, ne bw'oba n'abootya ne bw'oba wakuba kalifuwa perfume efaanana etya naye akaswaka kayitamu. Kino ekizigo kiyamba nnyo ku luumu n'okujja akaswaka akava ku mubiri okubanga gubadde n'oluumu. Ate era tekikomaawo n'abalina embalabe pimples oba acne kijja kuyamba ate n'okulongoosa olususu kiyambako nnyo. Kina nakyo anti-aging benefits. Nawe agenda afuna embugubugu nkanyanya olususu okufoldinga bw'okozesa Gift Organic Cream mulungi nnyo. N'abakyala twabaleeterayo ka Happy Lady. Abakyala Happy Lady ono mulungi nnyo mu nsonga z'amaka okubanga gasigala gatebenkedde, okubanga ekisaawe kitambula bulungi, okubanga tofuna kyeweekwasa. Abamu abakyala babeera ku family planning batuuka ekiseera omwoyo ogwewaka ogw'ekisenge ne gufa. Abamu infection zituuka ne ziba onoona basoline glands bw'okozesa Happy Lady mulungi nnyo. Abaami bo wake up call akyaliwo nnyo. Mwami nga olina low libido wakozesako enkola y'okwezanyiikiriza ebinywa ne binafuwa nawe agenza akula mu myaka n'oddirira. Wake up call ono mulungi ate ayambako ne ku prostate gland ng'egenza egaziwa kadagala kalungi nnyo zuukuka wake up call. Products endala tujagera tuzabibannyonnyola nga tutwala program eno mu maaso naye gwe munaffe ali mu bitundu by'embaale ng'oyagala kujja ku Beaver Organic tuli Mbaale okuliraana ekizimbe kya BCU nga ku roundabout ya Sleeping Baby. Ate ab'Embaale nnyongera okubajjukiza buli lunaku olwa Thursday tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch yaffe Mbaale okuliraana ekizimbe kya BCU. Mu Busoga tulina mu branches zisatu. Tulina branch ey'Iganga tuli mabega wa police era buli Saturday tubaawo n'ekipya branch yaffe ey'Iganga emabega wa police. Ate gwe munaffe ali Ejjinja otusanga Jjinja ku Busoga Mall era ab'Ejjinja bunaku olwa Friday tuteekateekawo omusomo n'obujjanjabi obw'enjawulo. Kamuli tuli ku Temple Road owe Kamuli owe Buyende owe Balawuli otusanga Kamuli ku Temple Road. Munaffe ali Mukono Lugazi Buyikwe tuli Lugazi ku kizimbe okuli Abusa Bank ekiriraanye Shero ekizimbe kya Mwami Lugolobi we wali Beaver Organic branch ye Lugazi. Amatabi amala tugenda gabategeeza maaso awo. Olakulanje gadde twogere ku Fenugreek gwandaba program eno ondozo labo obusigo obundi maaso wano bwe buyitibwa Fenugreek oba obusigo obuyitibwa Meti. Ensigo zino abayindi be bazintroducinga wano mu mirembe gy'abafuzi b'amatwale oba mu slave trade mu biseera ebyo nga bo bazireeta kuzikozesanga mmere yaabwe enaabayamba okuba nti bayitamu babeera mu mbeera nga tebakoseddwa na ndwadde emmere gy'olyanga ekujjanja baffe kyovola tulina enjogera yaffe emmere eddagala lya kyolyanga omanyi kikujjanjaba so si kulya buli leka emmere ebeera eddagala lyo so si ddagala kubeera ki ddagala kubeera mmere. Kati bw'okozesa Fenugreek ono alimu multiminerals alimu vitamins
Phenoglycone nga bw'omulaba ku screen awo mu botany ayitibwa Trigonella phaeonum grassicum mu lulimi lw'ebimera, mu luzungu ayitibwa fenugreek eri FENUGREEK fenugreek. Ate era osobola omuyita metti, akaddo akametti. Phenoglycone asobola okuvaamu oil, ensigo ze zino tuzikamulamu oil era ne tumupakinga bw'ati. Abantu abagala okukozesa phenogreek oil alina benefits nyingi. Alimu ebirungo bya saponin, alinamu ebirungo bya natural aphrodisiac, alina multiminerals. Ate atu processing ne phenogreek powder. Ono ye powder of phenogreek. Omukozesa otya era ayamba atya? Bw'oba oyagala kukozesa nsano ya phenogreek, osaanukula akakebe kano bw'oba okagye ku Biva Organic, n'osena ejjiiko emu n'oteeka ku mazzi agookya, n'otabula n'onywa ku makya n'akawungeezi. Abalina ekizibu kya diabetes mellitus, sukaali, abantu abasinga balowooza sukaali tawona olw'okuba nti omubiri gwabwe tebaguteeka ku mbeera esobola kuba nti egoba sukaali. Lifestyle yaabwe yembi, omuntu wamala galya, alina poor eating habits, olina obulwadde bwa sukaali, okozesa carbohydrates nyingi, okozesa refined sugars, tolya mmere erimu fibers. Kati phenogreek ono alimu natural fibers, alimu natural insulin, ayamba nnyo eri abantu abatawanyizibwa ekizibu kya diabetes type 2, abalina ekizibu kya tuyita insulin resistance, omubiri nga teguyingiza insulini mu butofaali, kyokka nga mu mubiri mwali naye nga obutofaali buganyi okumuyingiza, ekireetera sukaali okubeera nga alinnya. Ate era ayamba nnyo ne pancreas okuproducinga insulin amala. Abantu abalina type 1 ekizibu kye baba nakyo ekya insufficiency of insulin, nosanga nga insulin mu mubiri afulumizibwa mutono okusinzira obutofaali gwe bwetaaga okumukozesa omubiri gwaffe gusobole okufuna amaanyi. Kuba tufuna amaanyi okuva mu sukaali, naye nga omubiri gumaze omukonvatinga okumujja mu glucose akozesebwe mu mubiri okufuna amaanyi, omuntu obenga osobola okukola emirimu gyo gyonna ng'ogijja mu sukaali oyo ali mu mubiri atayitiridde. Bw'ayitirira ekibumba kimu convertinga ne kiddamu ne kimutereka in form of glycogen. Ne kati abantu abalina sukaali baba balina ekizibu ky'ekibumba okuba tekisobola kutereka sukaali abayitiridde mu musaayi n'asigala ng'ataayaaya n'obeera n'obulwadde bwa diabetes mellitus. Gwe munaffe atawanyizibwa ekizibu kya side effects za sukaali, olina ekifu ku maaso, phenoglycone mulungi nnyo okujjanjaba ekifu ku maaso, okujjanjaba retinopathy oba kye tuyita diabetes retinopathy, okuba nga tolaba bulungi, ofuna ekifu ku maaso, ofuna ekizibu ky'omutwe okukuluma, ofuna ekizibu ky'okutasoma nnyukuta ntono. Bw'okozesa phenogreek powder ajja kukuyamba. Ayamba nnyo ku peptic ulcers, amabwa mu lubuto. Abantu abalina peptic ulcers ezireetebwa akawuka ke tuyita H. pylori, Helicobacter pylori, phenoglycone alina nakyo microbial benefits, nakyo antimicrobial benefits eziri mu phenogreek eziyamba okutta obuwuka, ne nakyo probiotic. Bw'okozesa phenoglycone ng'olina akawuka ka H. pylori ajja kuyamba okukabindinga mu lubuto lwo kabenga tekongera kula, ekireetera okubanga omubiri gwo gusimattuka akawuka ako n'obanga ebyenda byo tebiriibwa. N'abalina ulcers ziva ku acid eziri gastric, oli abeera afuna gasi mu lubuto, olubuto lumutumbiira, abeera afuna okubanga bikadde ayagala kgenda manju, bwafulumayo obutono bulinga bukiringi, afuna ekizibu ky'ekiketo heartburn. Bw'okozesa phenoglycone mulungi nnyo okujjanjaba ulcers eziri gastric. Ate ayamba ne ku infection z'omu lubuto ne infection z'omu kamwa, naddala abalina candidiasis, candida w'omu kamwa. Bw'okozesa phenogreek mulungi nnyo. Ayamba n'okujjanjaba amabwa agakwata mu mimiro n'abafunye okuzimba kw'ensanjabavu z'omu bulago ze tuyita tonsillitis. Bw'okozesa phenogreek ensaano egiteeka mu mazzi agookya n'onywa twice a day, morning and evening, ojja kufuna enjawulo. Ayamba nnyo ku bantu abalumizibwa amagumba, abalina arthritis. Olina mukadde walumizibwa amagumba, takyasobola kusitama, takyasobola kutambula bulungi, omugongo gumuluma. Phenoglycone ayamba okuboostinga synovial fluids, amazzi agatambuza ennyingo. Ayamba okuboostinga cartilage, olubebenu, n'abalina olubebenu olugenze luliibwa. Phenoglycone mulungi nnyo. Bwe kituuka ku body farming, abalina aging factor,
ng'olususu olugenda lukaddiwa ku speed. Fenugreek oil ono mulungi nnyo okuzzaawo olususu, okuzzaawo lastika y'olususu. Omuntu agenda n'aseka embugubugu ne zimunyonnyola ne zijjula omubiri gwonna n'afuna emitaafu n'afuna enkanyanya. Kozesa Fenugreek oil ono nga mutawula mu bizigo bye weesiiga ojja kubeera n'olususu nga terukaddiwa, omubiri gwo tegukaddiwa, n'abalina ekizibu ky'okubanga amabeere gaggwamu ebinyusa abaana abawala abakyala amabeere gaagwa, ayamba okwajumentinga amabeere ogafaaminga ne gaddawo bulungi nnyo n'oba nga tokaddiwa bitundu bya mubiri. Fenugreek abajja kukuyamba ku nsonga eyo. Takomaawo ayamba nnyo ku muntu atawanyizibwa ekizibu ky'okubanga oyina okutuka enviiri, ekizibu ky'okutuka enviiri eya alopecia. Fenugreek ayamba ku kutuka enviiri, ayamba ku bantu abagenze bafuna ekizibu ky'okubanga olususu lwabwe lufuna kye tuyita skin psoriasis. Olususu gena lufunako allergy eyereeta obutulututtu ne bugenda nga buspreadinga ne butandika okufuukamu amabwa n'okusiiwa. Ebisigadde ojja kwongera okubimanya ng'ozze ku Biva Organic. Tuli wano Mengo opposite Masengere, oluguudo luyitibwa Ham Mukasa. Bw'oba oyagala kujja okufuna ensaano ya Fenugreek, oyagala kujja okufuna obujjanjabi bwa Biva Organic, wojja okutusanga. Nze Dr. Senjobe. على خير الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edobozi lityo weliboneke sekali navayo lili kuvayo bali lili kuvayo alhamdulillah. Nebaza abatestesi bene kutuwa baraza eno Salamu TV boganiza aba Masjid Makka secretary wa Uganda Muslim Supreme Council Seka Faruku n'abandi. Nebaza abasomi abayide mudarusu eno eri abakaire obukeire wano sebe eri yakaire wano ne basa je bamuwana gundi ebasa ni invitation card Seka banko banga bantu ngati kubabonako sadaka yange njirense kati alese basa ye time yetu alinze time mbenga nje forwardinga. So bana chamani ino kuboneka nti oije kusoma dini lyo kuliongerako osoro kuboneka nti ofunamu mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bakama bange bampa idachika ninji tujja kubita mu bwangu ngali misachi ngali misolonwe obange nsekere ebitamuchi walata nsoka nkobe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tisola aflamani kujja mu maiso nga tyandiza mu butongole mukama waife wa sharia director wa sharia Sheikh Salimu Bosa abede munamona mukama waife wa Salamu TV Dr. Karim Karisa Seka Bukhari ndi kubona kwawo uri kujasumisa mu Rusoga nkobye ira ajasumisa mu Rusoga Seka Bukhari Seka mafundi kubonao twakusubwa mudarusu yebusiya wali Madina sebo tujja kumota muliro Seka mafutu nabo mundikirize nkobe nti ndire mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudachika densigaiza 17 nja kusomesa ku hadithi eri mu kitabo cha Imam Bukhari eri mu kitabo cha Imam Muslim ne bitabo ebindi ezza kumutewana gona ni wankubaire muri waye yindi rawi inqalaba yakyuse ekigambo ekisoka yakisembyayo ayamani bakitereza. Hadisi ya Abi Huraira Nabi sallallahu alayhi wa sallam muhadithe no ya Abi Huraira wa man huwa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu huwa Abdurrahman bamwetanga Abdurrahman omuvuko sahaba ono omunene bun Sakhari ad-Dawsi aslama ama Khaybara sahaba munene
yaslamuka nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okusenguka okwira e Madina. Omu ku basahaba abasinga okulazama okuba ku lusegere olw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali sahaba mwavu, tiyali mugayiga ino mu by'edduniya, kyokka yali mugayiga mu akhira, kubanga n'omu ku basahaba abasinga okwetika hadisi d'omutanda Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyamuyidde ku Abi Huraira awamu n'okuba nti buli kaseera yali omutima gwe nga yagugemya Allah subhanahu wa ta'ala nga akiri nti mukaseera agolola, bwe yali ngaali fi saati lihtidar oba inda sakaratul mauti, bwe yali ngaali mu kiseera ekyokufa nga malayika ejamutulamu omwoyo. Buli kunfuna bulungi? Assalamu alaikum. Yalira amaziga bambuuza Abi Huraira nti olirira ki? Yakoba nti qilatu zaadi, ekirikundiza kuba na ntanda ntono yenjo kujanayo mu maiso ga Allah ng'ate safari ki? Safari mpanvu. Noyo sahaba ava ku hadithi eno. Abi Huraira tunumiza nga akoba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba nti sab'atun, ebintu biri musanvu oba abantu bali musanvu, abantu babika musanvu, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ndikufuna abasiraamu, abantu babika bimeka? Abantu babika musanvu. Abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubatoolayo munku yanje y'abantu abaleete wano wansi, abate wansi waki w'ekisiikirizi. Wali kunfuna? Wano omusana guli kwaka n'ogulinga ogw'okuzaana obuzaane, aye batairewo tenti. Omusana gwaka e Saudi Arabia, abantu bagwairalu. Awamu n'okuba nga emailo, nali nsomesa olwa Dr. Burhani yankuba nti enduba weeryawo eri mu bukaire bwa mailo kodi milioni meka? Kodi 9 na milioni eda mairawo okuva ku nsipa ku nduba. Aye Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba nti enduba ejja kuva mu bukaire bwa mailo bwerimu bagisembeze ku mito ejaki ej'abantu. Ekigero kya mailo etya muzeyi? Mailo etya? Ndowooza buli muntu awo omaze okwetegeera. Mailo etya? Abantu bajja kutuuyana entuuyo eriyo abajja okubuulira mu ntuuyo dayibwe olw'amadhambi ge baakolanga ng'alinga ali mu kuwuga. Eriyo ajja okutuuyana dikomi wano mu kiwatu, eriyo ajja okutuuyana dikomi wansi ku bukongoivule kusinza ku madhambi go. Aye bano abantu musanvu bajja kuba muki? Mukisiikirize. Mukulembeze minisita ayinza oba ali kwogera awantu yakutoolayo yakusembeza wano mwambuleera obulira otya? Singa omukulembeze w'eggwanga abiseeko iganga wano wali ku freedom square wano nti wali omukulembeze ajja okwogerera, omukulembeze atambula naki? Nambuleera ye. Muba mukaali awo yakwemya nti ono musajja wange, omusajja jangu mulowulira otya? Osokera kumagamaga alikwetanze watuninze nti gwe jangu gwe. Era tuwekakasa yakuleeta omukulembeze wano mu ambrella waali yayogeranga nga bakwati akukuba mulowulira otya? We n'otandika magamaga bali kubona oba tebali kubona? Bali kumbona bulungi nti n'omukulembeze ni mukisiikirize oba tebali kumbona? Era wobuna mukwano gwawo omukolooti nti nze ndi oli kumbona? Aye bana abantu Allah yatonda ensi n'eigulu n'ajja okukola ki? Kubatoolayo
babe wansi w'ekisiikirize bali 7 mu dakiika ensigalize 10 tebayinza kuwaayo. Mu bantu 7 n'omuli wa rajulun qalbuhu muallaqu fi lmasajidi, n'omukyala n'omwami n'omusiraamu ng'omutima gwe Allah yagulonda omuzigiti nga watebenkerera. Wali abantu munsi Allah be yalonda ng'atebenkera ng'ali muki? Basiraamu timuli mu juma ng'ali muki? Wallahi ng'ali muzigiti era nga tafuna wasiwasi. Era bwembwe n'abakyala n'abaami abasoose wano nga n'emizindalo gikaali kwida. Sabi Allah anweza abantu abo. Omuntu ng'omwoyo gwe gulowooza muzigiti saawa 4 wa muzigiti afuna obutebenkevu, omuntu oyo Allah ajja kumuta wansi waki? W'ekisiikirize ekyarushiye. Kubanga omuzigiti musiraamu gwokya nga guniga. Nga guniga. Omuntu alinda ennaku lwa juma bw'atuuka nga imaamu yakalina ku kituuti asooka yabaakwawo yakuba amasimu yayiira eno yakola ati alina aliko Allahumma amina Allahumma ghfir amina amina meyingira omuzigiti kasita awulira nti assalamu alaikum wa rahmatullah nasooka ofuluma ate nga aze kyajja akola. Era komandiranga nti ono Allah amwenda n'okukeera mu muzigiti n'okuba ku layini edisooka. Kati ngaba n'abali ku layini kwaki edisooka, omuntu oyo Allah aba amwenda, taba na wasiwasi amutebenkevu, tasuubira kasimu nti kanaamusumbuwasumbuwa. Mutebenkevu. Ebiseera ebisinga abantu abo bazimya n'amasimu yagazimya. Abantu abo ejjumani weewa swani weewa basembera bwaki? Bwa mu maiso. Abantu abo Allah balonda bulondi. Omuntu owokubiri otujja okulonda abantu 7 wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, n'omuntu eyasaddaaka ye yagikweka nga noonyamu Allah akoleki? Allah amusiime. Waliwo haji owundi aje Makka yagulayo gana amakanzu gebalanga riyali ashariyali 5 riyali yagayita yagagaba. Waliwo omukolo gwe baaliku yakuba nti ekanzu enali ngizanyisa inaligwa riyali 5 olabwe munyumidde ezo zenaleeta ezo zo zenaleeta ezo zinaleeta naleeta amakanzu galinga 20 n'atandika okusonka buli musiraamu gagira ki? Buli musiraamu haji bwesakuwa yeyo yimukako so situkutola salaamu. Kati lwaki atola salaamu? Olowundi yamwine hijilbaabu ajasadde muyidi oba ejuma aba atyama wansi totuulaawo olugoye lunakuwa olupya nze mbadde silutuuza mu ttaka nze okuluwangaza okulutuusaawo mbadde nanyeje gwaki gyendukuumamu. Bw'oba osaze okusaddaaka sadaakulwani omuntu ow'okusatu otujja okusembyayo mudarusu eno mbalaza eno mu bantu abajja okuba mu kisiikirize kyani? Kya Allah. Wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat aynahu, n'omusaze n'omusiraamu n'omukyala n'omwami eyayidukira Allah ng'ali yenka ng'alambayire ng'azikiza entaala atoyereku amataala ali ku kitanda kya nsonda imeka? 4 yebuyisa isuuka ya nsonda imeka? 4 atayeku ebulangiti ya nsonda imeka? 4
ali mu kisenge mwalambaire kyansonda imeka ina yaja okubibalabalamu nti ni kaburi bajja okumutaamu yansonda imeka ina yatandika olira amaziga yakuba nti Mungu wantwalira wano kaburi yange ngizimbye ntya abatukulembera abalongoofu yagulanga nesanda davaawo olwokwetekateka kujja wani wa Allah subhanahu wa ta'ala abandi abacanga emaka nibakola hijja wa umra hiramide bakozesanga mu hijja badizanga nti wemba timfire banzike muki olwokuba nti yatyama yebalabala muku yakuba nti nze nkulembezaki mulimo kigwenja okulaga Allah lwaje okusinza kwa aningize jana omuntu okwebalabalamu kati nga bano bana ife badese omukisa guno ogw'okuzimba omuzigiti okuyamba kubagana baife ab'enakaloke omuzigiti nga si gwa Islamu TV omuzigiti tigwa Makka omuzigiti tigwa Nakaloke omuzigiti gwa Busiya wala muzigiti gwani muzigiti gwani gwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu abatateime nga alambaire mu numba ye niyebalabalamu nga mumaiso ga Allah azakyali nobonange entandayo nafu Allah bakutwalirawo zakyojja kulagayo niwo waayo nusulu mutwalo nga obusobozi Allah bwakuwaire niwo waayo kakaire nga obusobozi Allah byakuwa Mungu ajja kulaga emperado baseka bavire kuwangulu wano seka kulembeza hadith Nabi sallallahu alayhi wasallam akoba nti kullu muri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yuqda bayna nas abantu bana mwena abadi wano ngono niyo kuba mbantu omusanvu mu bantu Allah tabaraka wa ta'ala bajo okutamkisikiriza eche nokuboneka nti osaddako waayo ng'oyagala Allah akulatya none Allah akusime nabbi atukobye nti buli muntu awaayo kyawaayo awali emitwalo 10 kusinza ku busobozi Allah byakuwa oyinza okuwaayo emitwalo 10 nga tinejo malaika nga diriko bantu olimba hajo olimba iwe oli wabukaire bumeka butanu oyinza okuwaayo emitwalo 5 malaika dakusabira nti nona awali emitwalo 5 nga malaika dibona nti woliga emitwalo emeka oba oli wa 10 emeka kusinza ku busobozi bwo ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala saddaka eyo akute mu bantu abajja okuba mu kisiikirize ng'omusana gwokya abantu nokyo tuweeyo liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati buli muntu aweeyo okusinza ku ki kusoboza Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwaire niwo oba oli Amerika niwo oba oli Kampala oli Fort oli Bungereza waayo ng'osinza gy'oli empera yo Allah subhanahu wa ta'ala ajajikuwa era sente ejja kutuuka biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nolekyo maliriza omusomo gwaife ogw'olwaleero nga mbakubiriza abaidye ndarasa eno nga mwidde okuboneka ntusoma atube nga tuzimba enumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yenakaloke mbasaba tube nga tugemera walala tuweeyo oyinza oba ng'ozza busobozi bwakuziba muzigiti ate kati mwe abe Uganda tukaina chance ensi edindi nga Saudi Arabia toyinza kwagana semina eno mu yakuziba muzigiti government nekolaki government nezimba omuzigiti ayi mukaini chance twegemagema twawaayo twazimba ki twazimba enumba ya Allah ate Allah tabaraka wa ta'ala mugayiga iwawali obusawa 10 awali yakakaire owali obukaire 10 ng'ozza busobozi oba oli bwakwemalira muzigiti Allah akuzibye enumba muki enumba mujana saba Allah subhanahu wa ta'ala abami n'abakyala abayidde wano abanawaayo n'abonabona biidhnillahi ta'ala abanakubiriza okuwaayo
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwandike mu